America chika olwaleero tuyingidde olunaku olw'omunaana nga tukyakuba silage, maize silage. Machine ziziri zitokota. Amanye ebyamashini oyinza okulaba li machine eryo nti pa hour lifulumya tons mmeka. Olw'oka ogattemu at least tutandika ssaawa 2, maximum ssaawa 2 tuba tutandise. Tunyuka ku 12 kitundu. Tuwumulamu 1 hour break during lunch. Kati goyinza okukubisaamu n'omanya silage tons mmeka ezitudde awo. Naye alhamdulillah twebaza Mwenyezi Mungu yatusobozesezza okuba nga tutambudde n'omulimu ogwo. Eyatukuliza kasooli waffe n'amutuusaawo. N'atutuuka ne ku level nti abasajja bange bavumiriza, nali manyi nti ku Sunday mbata, naye bavumiriza ne beeyongerayo kuba kasooli akyaliyo mungi. Ate omu ali mu butiibwa ffe obuto twagala okumugyamu. Tugenda kuleka oli yekka ali mu bitundu ebiri separate. Yekka yaba yeeyongerayo okukala, n'omulala tumuleke agira akyakula. Kuba nabalaga nti mu mwezi gumu ninayo omulala ekaze zikunuukiriza 8 ezinaaba due. Ate mu myezi 2 nayo ekazi nga 20 era nazo ezigenda okuba due. Nendoka mbalaga process eyo ey'okukola. Olwaleero yegenda okubeera topiki yange eya circular flow of income. Circular flow of income. Circular kiba kitegeeza saako ey'okwetooloola n'oddamu n'otumalira watandikidde. Nti mu business oteekeddwa okuba nga olina circular flow of income. Eri mu economics tugisomesa nga tusomesereza ku economy. Naye nze ng'embeera zange bwe ziri nti ebintu nze mbisiza ddala wansi wano we tuli. Bye basomesa eri mu kibiina nze ne mbyeteekako nga nze nti what if I'm an economy? Bwe mbeera nga nze eggwanga, bwe mbeera nga nze economy, nina circular flow of income yange yeetooloola. Naye ng'ebintu ebyo bigendera wabiri n'ekintu kye tuyita integration. Ebintu okuba nga buli kimu kiyingira mu kinne waakyo, vertical or horizontal, or backward ey'emabbali ne mu mabbali, oba ey'emabega ne mu maaso. Mu business gy'okola olina integration. Mu business gy'okola ebintu biva emabega ne biyingira mu business yeeno ate era n'obyongerayo mu maaso, oba olina by'ojja emabega n'obiteeka mu business wano n'obyongerayo eri mu maaso. Backward and forward linkages, vertical integration. Kati nze Medical Chika ngenda kubalaga engeri gye nkozesezza eyo concept ya circular flow of income. Nga income yange yonna ngyetooloozezza nti eva wano natandikira ku miti. Eva ku miti, emiti gye nateekamu ensuku n'emmwanyi. Principle yange enkulu yali miti, nakulimira bantu mmere. Neeva miti, ne ndaba nti emiti gino okubeera ano nga ngisaawa kangiteekemu ente. Waliwo omukyalo oyo waabukedde emyaka giweze nga 10 emabega yabalaga nti nali nina ebibira naye ng'abansaayira ebibira ebyo nte. Nga nte ze zibisaawa. Kati mu ebyo ebibira ate nga mulimu ente mwe mwavanga maniwa gwe najjangamu nendeeta mu mmwanyi zange, mu mmwanyi ne mu bitooke byange nemba nga complete nze cycle nti ate ebivaayo eri. Kati ate ennaku zino nenkyongera okukyapgrading okukyapdatinga nti kati era emiti ngenda kugibalagako nti emiti is my principal source of income. Nti emiti bwe ngisala nengifunamu ensimbi. Eno faamu eno nabannyonnyola nti mu COVID abantu bwe baazimbira ennyo abantu baanoonya emiti ng'ate booda y'Ekongo nzigale Kakiika n'ayoola ssente. Osanga zampitirako ne ngamba kati nzikoze eki? Kwe kutandika faamu eno nasendawo wano olusuku. Kati laba emiti wano bibira bye byazaala faamu. Faamu evaako manure. Faamu bw'evaamu manure ne mutwala ne musimbira mu miti n'emmwanyi. Mu miti ne kasooli. Bwe mmala okusimba kasooli ne mmuggyayo ne muliisa ente. Ente ne zikyamuka nnyo ne zindeetera amata mangi.
Nentunda amata nenfuna ku cash flow. Obuso obuva mu nte ne bugenda kati nina contract ya bukadde. Ennemeddewo olw'okuba abakozi baabwe babadde busy. Nga tetusobola nakuŋŋaanya busa n'emmotoka ezaali badde zibusomba obutwalira ba clients zibadde mu kusomba kasooli. Naye olumaliriza bwe tuti kasooli ng'ate olwo enteekawo emikono egy'obusa. Kyekyo kyempita linkages. Naye tunuulira structural flow of income eyo. Engeri sente gye zikwetooloolerako bweziti. What is the message? Buli muntu alina ettaka nga lyennina okusobola okukola structural flow of income eyo oba linkages? No. Naye buli muntu waali mu buli bizinesi gy'alimu asobola okukola ekintu kino kye njigirizaako olwaleero. Let me give an example ku kintu nze kye nabeeramu. Nabagamba nakanikako mu garage. Omuntu alina garage ye muntu alina a lot of linkages ayinza okubeera ne structural flow of income. Nti omuntu bw'oba ng'oli makanika nga weetengere olina garage eyiyo ne bw'oba teweetengeredde nnyo nti osobola okusuubulayooko ebintu ebya bulijjo ebikozesebwa. Sebo ne paketi za plaga ennungi ne zikulema okuteeka kaawo mu kaduuka ako. Ne oyiro ne buli baagala okujja ne mugenda ne mucrossinga ne mugenda ku petrol station eri ku bbali oba ne mutumye nabugabo. Oyiro muteekewo. Obeere ng'abajja okusaavisinga mmotoka zaabwe. Oyiro omujja wali. Omuteekako ne ke bayita ka markup. Obeere nga sisi waali, hydraulic waali. Obeere nga wali akataka akakuliraanye. Nyiniko walitegeeragana naye ebeere washing bay. Nti emmotoka ezijja mu garage obwo omala okuzigira. Muzooze beerayo n'abaana abooza. Ebeere customer care naye ng'ekuleetera ssente kuba oyinza ozigattira ku oli gw'okoledde emmotoka. Bwe nkuleetera mmotoka yange ogikanika n'oginziriza yonna ng'etemagana bagipolishinze. Manya oyo makanika wa ddala. Nga omugwe mmanyi mukwano gwange ali wali ennaalya. Bw'atyo bw'akola emmotoka yo n'agikupolishingira nedda. Kati obulaba nti nno kaakiiko ekintu ky'ayogerako tekiri unique ku ye yekka mu kulima. Linkages zino zisobola okukolebwa mu buli sekita yonna gy'oba oyagadde. Buli muntu yenna waali kawubeere ng'oli mu dduuka oimportinga bintu. Beerako nga bw'oba ogenda olinako by'otwala ebikkirizibwa. Sigambe kutwala bitakkirizibwa. Bwe baba bakkiriza ebinyeebwa twalako ku binyeebwa. Twalirako abantu ku miyembe gya kuno twalinga wabweru. Singa ekintu ekyo tukikola nga bw'oba ogenda bw'oti banno bakulindiridde. Baayagalanga nnyo ebyennyanja ebikalu ebyo naye John Smarts Airport mwekati Oliver Tambo Airport eye Johannesburg ebyennyanja ebikalu babitujjako ne babiteeka mu incinerator titulese contagious products. Naye era twatwalanga okubanga bw'obanga otwala banne eri bakulindiridde obaleetera ku mmere eyeeno. Kati bw'oba oli Munnayuganda akola ebuwarabu bw'oba ojja jjayooko n'akantu k'oyinza okuguza ku banno k'onoowaako ku ssengaawo naye n'emikwano gyo gireetereyoko ku ssaali naani muziyita mutya. Obaguzeeko sevinge ku tiketi yo eneekuzaayo. Ate bw'oba oddayo mulina gundi bakuwaayo kiro. Bw'oba oddayo banno bye beetaaga oba kazigo oba kaki nga eno Uganda gyekali n'eri ebuwarabu nga genda nako. Kyekyo kye ŋŋamba structural flow of income nti okujjako tewazze buzi nga wazze n'omutwalo gwo guli wano mwereere. Jjako 2,000-3 bw'obanga ebintu by'oleeta bikkirizibwa oyitewo nabyo. Essimu bazijja mu mabokisi. Yambala empale 2 oba 3 ogejjemuuko. Gulayoko ka perfume ak'ebbeeyi okateeke wano ogambe nti kano kange. Ne bw'obanga oddayo twalirako ko banna abali eri bakendeerezeeko ku tiketi. Kati gwe tunuulira omusajja ono olwaleero kiva kuneewunyisa. Okuva lwe twaliisa ente zaffe nga tuziriisa ku free range 1 ku makya kwokka paka ekyemisana ne zigenda ne ziwummula. Kinneewunyisiza ente zongedde range y'amata. Today the 8th day olwaleero ku makya amata ge bakama bulijjo geeyongeddeko by 42%. Before nga tetunatandika ziriisa
geeyongeddeko by 42%. Gagenda geeyongerako. Naye nga sirina baziyita batya zino additives oba ebintu ebirala bye bagenda baziwa timwongereemu ziwe muziyita muti ezo supplements. Ente kubeera bubeezi na mirembe zaabe ne zeeriira ekisagazi nga kiri clean, ne ziryanga ne zeetambuza, ennume neewagala ne ku mutwe gwayo ng'ewulira nti nze boss for the first time erina emirembe gyayo nga kabaka ali mu ttaka lye. Naye luli bwe muba mugiteera mu kibox sikirabangako ng'ewagala omutwe gwayo, ewagala amagundi gayo, era tubadde tulinamu akaluma akatototo ke tutweyininga yakagobyemu tigwenviira mu ttaka lyange. Kuba kati ziri ku ttaka eri zibeera mu bibokisi. Abantu abatuyigiriza ku zero grazing kino bakitegeera nti beerayooko n'akataka, naye munnaye bw'oba oli ku 50 by 100 era naawe runda bambi tolina chance bweti. Naye osanga kino kibeere kyakulabirako ekyabannaffe abalunda ente nga banoonya ettaka lifuuse kati ettaka lifuuse ettaka. I think tubeere n'ekintu kino nga tulunda ente zaffe, tuddireyo ka portion akamu ke tuzirizavingirawo okwo zitambulengako okusitwekingamu okwo, tukole n'emmere. I'm reasonably sure nti tukoze silage ali wakati w'emyezi 8 paka ku mwaka ng'ate tukyalina kasooli omulala ali mu nnimiro, ng'ate tulina n'ebisagazi ekazi ezisukka mu 7, ng'ate era ne progression weeri yonna yeeraga. Wano woolaba ente ziriira muli mwonna nali maze okuyiwamu maniwa. Kuba ekisagazi nali nsazeewo okukijjawo, productivity yakyo yali yakendeera. Era olunaddamu okumera bwe tuti nga nkifuuyira kyonna. Bwe naakifuuyira n'eddagala erikitta nga ndeeta tractor ng'erimawo ng'evuuguula. Next rain season nga nkubawo omusooli. Omusooli bwe gunaavaamu nga nzizaamu ekisagazi kiddemu kiwangaaleyo emyaka gya 9 inshallah. Kati bwe batya abantu bwe bakola circular flow of income ne weetoolooza income yo nga edde eno neekwetooloola bweti. Bannange buli kintu kyonna ky'okola, oba oli wa saaluuni, oba oli wa garaji, oba otunda bintu byo, oba oleeta bijanjaalo okubijja Kaseese, naawe bw'oba ogenda e Kaseese batwalireyooko ky'osobola obbaguzaako okomewo n'obutunda. Totwala cash. Abasajja baatwalanga bagenda ng'ogula ente Mwankole nga babatwalira ssuuka ezo, nga babatwalira butiiti, babatwalira biki, ne bakomawo n'ente zaabwe. Kuba kuva dda kino tekitandikidde kakiika yekka kyekyo.